anyinemu Sheikh Jafari Kisambira omushomesa wa Shada Islamic Secondary School kandi kamwakire abase kutushomesa ahanshonga ezikwaterana nitima na nakabi kariyo Sheikh nakwakire muniro gundi barakallahu fikum assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wala udwana illa ala adh-dhalimin wala akibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'dahu Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira wa ba'd. Abalabi bafa balungi. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kebaza Katonda ayatusowadde obulamu tukyassa tukyali balamu mwabo abamu abali mu ttaka ebaziika olwaliro bazikasaawa zino kumbe babazise ku ssaawa 8 n'abali mu malwaliro tusaba Katonda abeerenga abawonya n'abafu abagenzi Katonda abasaasire abasobako tusabira buli muntu yenna alina ekizibu Katonda abeerenga akuyamba ku kizibu kyo Allahumma amin. Hawa nga bwayanjudde nti etima ninga ki alhasad tujete ensaalwa Hawa abantu balina okutegeera ti mu nsi muno Katonda yatonda buli muntu nga tosobola kwemalirira n'ekyo kyoli naawe wootuuse waliwo abaakukwata ku mukono waliwo abaakuyambako waliwo abaakuwa omulimu waliwo abaakusomesa waliwo abaakuwa amagezi waliwo abaakuwa entandiikwa waliwo abaakusabira waliwo abaakusapootinga waliwo abaakwogerera mu bantu nti oyo mumuwa omulimu baakolebwa ati kati singa abantu abetwogeddeko ekyo kyoli naawe wootuuse n'ebyo byofunye singa baali n'ettima naawe singa tewatuukaawo naye twagala tutegere Hawa kyebayita ettima oba ensaalo omutima mubi kimanyisa ki mu Busiraamu kyebayita alhasad huwa tamanna zawalu ni'matul kwe muntu okuwira muli mu mutima gwe ng'ayagala nnyo yeegomba nnyo omuntu afunye akalungi ng'alina akalungi kafunye kamuvweko oba kabeerenga koonooneka oba nga bakamuggyako bwe guba mulimo bamugobe bwe ziba sente zikendeere bwe ba bizinensi egwe bwekuba kulabika bulungi alabike bulungi bwe buba bufumbo bwonooneke makulu nti gye bayita ow'ettima bwirwalaba ku muntu yenna akalungi kaalina muli kimuyisa mubi nikimushasha anyiga yeetamwa agire nugu makulu nti alabira ddala nga ekintu kyatalina tekisaana kuba na muntu mulala ekintu kyatafunye tewasaana muntu kukifuna bw'aba talina sente mwena mbeerenga temulina bw'aba tanazimba mwena mbeerenga temunnazimba bw'aba yambala bubi mwena mwambale bubi ofumbe buba bwalema ayagala mwena buleme mbeerenga buli muntu asekerera munne kati kyebayita ettima muntu kwegomba munno kubanga alina akalungi naye nga tuyagala abeere nako naye ate ekyo ettima eryo livaamu empisa embi naye twagala tulabe Hawa ettima lino livaawa ensaalo evaawa kuba buli kintu Hawa kirina entandikwa yaakyo wekisibuka enkola ennungi enkola enembi awal man sanna hadhihi sunnatu sayyi'a huwa ibilisu alayhi la'na tumanyi tulina omulaba gwe tuyita ibilisu sheitani ye yasooka okupulaninga kye bayita ettima oba ensaalwa era buli yenna alina ensaalwa ku munne buli yenna alina ettima ku munne ng'olinamu akalwadde ako ng'okitegeera nti imaamu wo omwebembezi waabwe ni ibilisu alayhi salatu wassalam alayhi la'na ibilisu era kasitookola ettima ensaalwa ng'olira nti imaamu wange ye sheitani era ekyo kyonna ekikuli mu mutima owala nagundi ofitina gundi omwogerera bubi tomwagaliza omuwaayiriza ng'otegeera nti oli mu chain oli mu lujegere lwa sheitani gye bayita ibilisu era Hawa abalabi baffe abalungi bakitegeere nti Katonda yatonda ebitonde nga tewaliwo kitonde kirina musango nga bitonde byonna biri pure naye mu byafaayo by'eddiini mu byafaayo by'okutonda kwa Katonda ensobye yasooka okukolebwa ekitonde ne kijemera Katonda Katonda ategeera nti ebitonde bisobola okunjemera lyali ttima yali nsaalwa bwali butaagaliza nga butandika butya haithu amara Allahu ibilisu alayhi la'na bisujudi li Adam Katonda ngalagidde ba malaika bavunamire Adam olw'okumuwa ekitiibwa kubanga yamuyigiriza ebigambo n'abasomesa kayina bagamba muvunamire kubanga abasinze awo sheitani ibilisu alayhi la'na we yafunira ennugu
negaana okuvunama nejemera katonda waayo era katonda n'agamba nti nkugobye mu jjana nkugobye mu ggulu dda ku nsi era ne Adamu nemuteekako olukongolo olwa fitina olw'ensaalwa olw'ennugu n'agamba ennugu eyo ngenda kugisiga mu baana Adamu ngenda kugiteeka mu bantu kati egeza nnyo okulaba nti buli muntu emuteekako ennugu buli muntu emuteekako fitina buli muntu emuteekako ensaalwa kati omuntu ekintu ekyasooka mu nsi muno okujemera katonda yali nnugu Ibilisi kukola nnugu ku muntu era Hawa nezambi eryasooka okukka mu nsi muno mu bitonde bya katonda mu dunia muno kwali kutta muntu lyali ttemo era ettemo eryo nalyo liva mu fitina mu nnugu abasoma ebyafaayo tusoma ku byafaayo eby'abaana ba Adamu ababiri Habiru ne Kabil nga mukimanyi bulungi nti jjajjaffe Adamu alayhi salatu wassalam mama waffe Hawa yazaalanga abaana babiri naye nga mu baana abo kubeerako omuwala n'omulenzi omuwala n'omulenzi kati obwazaala olubuto olusooka katugeze nze bwe nzaalibwa ne Hawa ate tulinda olubuto olulala ne maama oyo n'azaala kati nze mwanyinaze Hawa nga amateeka obuddawo tegakiza kusaba kuwasa mwanyinaze gwe tuzaalibwa naye mu lubuto lumu wabula ate nninda omulala anaazaalibwa ne mu brother wange oli nze mpase owa brother wange oli ow'emabega yo najja awase mwanyinaze kati Kabilu ye yali omukulu n'azaalibwa ng'alina sister we kati Habiru n'azaalibwa naye ne sister we kati batuuka okukula taata waabwe Adamu abalasomera etteeka lya Katonda ery'okuwasa bafumbirwe kubanga Allah yali yalekeraawo okuwumba abantu ng'abajja mu ttaka kati aleese omusajja n'omukazi batandika okuzaala abaana Adamu abasomera etteeka eryo Kabiru ono eyali omukulu ono ng'alina sister we ng'amulabanga omulungi ennyo okusinga owa brother we nga balina okukyusa n'agamba sikola nsobi kuleka mwannyinazo alabika obulungi nze mpase ono owoono angwenda banga tansanyusa wonze sister wange ansanyusa gwe twazaalibwa naye okusinga ono ate ng'eryo lyali tteeka lya Katonda kati Katonda okujjawo enjawukana eyo teyayagala balwane n'abagamba ayuqarriba alqurbanan babeere ne kye bawaayo Kabil yali mulimi Habil nga ye mulunzi n'omuliisa kati Kabiru n'aleeta Katonda yabagamba leeta buli muntu kyakola basaddaake Katonda saddaaka gy'anakkiriza ye mutuufu Habiru n'aleeta embuzi ennungi mu mbuzi ze yali alunda Kabiru n'aleeta ku fruits ebibala bye yali akola ki bye yali alima ne Allah n'abalagira babiteeka abantu ku lusozi kati Allah n'asindika omuliro agamba nti nja kusindika omuliro gwe kinaayokya eyo ye saddaaka gye nzikiriza bagenda okulaba ng'omuliro gujja nga gukwata embuzi ya Habiru ng'embuzi eyejjanga eggwawo kitegeeza nti be batuufu ono nga Allah amulagira nti tteeka olina okuwasa sister wooli ono takukkirizibwa era n'agaana ennugu n'emukwata ensala n'emukwata era n'atta muganda we olw'ennugu kati amazambi okujeema n'ezambi n'ensobi ebyasooka okukolebwa ku mwana Adamu byava ku nnugu byava ku nsaalwa byava ku butaagaliza Allah agamba atya twagenda kusomako mu suratu Ali Imran aya 20:120 Allah agamba atya mu tteeka eryo ng'ayogera ku mbeera y'abannanfuusi agamba bw'ati intamsaskum hasanatun Allah agamba nti omuntu mu nsi muno bw'ofuna ekirungi n'ofuna essanyu n'otuuka ku buwanguzi n'otuuka ku kukulaakulana n'ozaala ne ku baana abalungi bizinesi yo n'etambula famire yo etambula bulungi wazimba ku kayumba oguze ne ku mmotoka endabika yo nnungi olina irimu oba olina porogulaamu yo Allah agamba atya ntasu ohom ekintu ekyo kinyiiza buli muntu kimunyiiza kimunakuwaza bw'oba ofuna akalungi abantu bawulira bubi abantu banakuwala abantu bafiringa small abantu bawulira ennaku lwaki yafunye lwaki yagula emmotoka lwaki ebyo bye biyitamu lwaki yazimba lwaki abaana be basoma lwaki balweka baatyo lwaki yalina buli kino abantu bafuna ennaku naye Allah n'agamba nti wa intusibukum sayyi'atun naye omuntu yenna bw'afuna ekintu ekimukosa ekimunyiiza ekimunakuwaza ng'obwavu ng'ennaku ng'okulemwa nga okutandika okusabiriza natandika okusabiriza tena kyakwambala talina amaziga gamuyitamu endabika ye mbi oluusi asula enjala oluusi bizinesi ziganye oluusi zigudde Allah agamba mu tteeka eryo nti tasurruhum yafurahuna biha Allah agamba nti ate ekyo kibasanyusa nnyo
olaba Katonda yatutonda yeye atulaze wano muteeka lino nti omuntu bw'afuna ekirungi munnanga abanyiiga be bangi ate bw'afuna ekibi ate munnanga basanuka be bangi era kyova olaba nti Allah fi Hawa mu Qur'ani yatuyigiriza okweteekako olukomera fensi ey'ensaalwa ey'ennugu ey'emitima emibi mu sura ze tuyita sura al-ma'udhata sura ze tuyita suratul falaq genda osome aya ey'okutaano Allah ng'atugamba ng'osaba Allah akukingirize ku makya wa min sharri Allah nsaba omponye obubi n'ekizibu kyonna ekivwa hasidin buli muntu yenna akwatibwa ensaalwa ankwatibwa fitina atanjagaliza anjogerera obubi idha hasada singa mu mutima gwe munaba mugenzeemu ennugu mugenzeemu akakuukuuzi ayi Allah ntaasa era Hawa twagala okutegeeza buli muntu yenna atulaba nti mu bintu by'olina n'embeera gy'olina n'ebirungi by'olina abaagala obeere nabyo ku 10 bali 15 bokka ni bache munonga abaagala ovuge ku mmotoka ennungi abaagala abaana bo basome abaagala omulimu ogwosigale ng'okyagulira abali kwendeza ebirungi ku 10 kuliko 15 kakitegera nti abantu 85 ku 10 ekyo kyoli tebakikwagaliza abo boolaba abaseka naawe boolaba abakuwaanawaana baddayo ewaka ne bawulira bubi baddayo ewaka ne kibaluma ate Hawa kuba ne 15 akwagaliza ebirungi abamaamawo akwagaliza ebirungi abataatawo akwagaliza ekirungi olusi baba baanabo kitegeeza nti ne famire yo muyinza okweramu abantu nga bo tebaagala obeera ekyo kyoli nga kibayisa bubi era nga kibawunyira bubi era nga bawulira ennaku kyova olaba Hawa Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali ayogera ku nabi waffe Yusufu alayhi salatu wassalam yali alina ebirungi kubanga taata we Yakubu yali nabbi kati obwa nabbi obwo walingabo obubonero obujja nga bulaga nti omwana ono ajja kuba wanjawulo ku bantu abalala kati Yusufu agamba ati taata we Yakubu genda osome surati Yusufu Yusufu agamba taata we Yakubu ti ya abati dadi wange inni ra'aytu 11 kawkaban nalosenga ndabye munyenye enyonyozi 11 ra'aytuhum li sajidin nzirabye nga zinvu namira qala ya bunayya tata we Yakubu amugamba ati mwana wange la takususuru uyaka ala ikhwatika tokola nsobi ekirooto kyekyo n'okibuulirako baganda bufa yakidulaka kaidan bagenda kulyamu olukwe bagenda kukwatibwa ensaalwa bagenda kuteekako ennugu Hawa ekyo kiba kitegeeza nti mu birungi bye tulina ne baganda baffe tebaagala obeera ekyo kyoli ne baba sisters baffe tebaagala obeera ekyo kyoli gwe balaba kuseka naye nga muli mu nsaalwa muli mu mutima kibawunyikira bubi kirakira bubi era kyolaba Hawa ffe eddiini etugamba nti okwebaza Katonda ku birungi byakuwadde kirungi nnyo kuba kiba kitegeeza nti ayagala otegere nti Allah yakuwadde ebirungi bino onooyambako abalala naye ate kusayidi endala eddiini etugaana ebirungi byaffe ebimu obutabiraga obitabyoleka ku bantu kubanga bagenda okukwatibwa ensaalwa bo bangi era eddiini etukkiriza okukweka ebirungi byaffe ebbanga lyomala ng'okimanyi nti muli ngenda kufuna abantu bagenda okunsaalirwaki ensaalwa bagenda okukwatibwa ennugu era mu hadithi ya Muadh ibn Jabal eri mu Tabarani ategeeza nga atugana yagamba istainu yagamba mweyambise nnyo ala qada'i hawaijikum okumala ebizibu byammwe okuyisawo pologulamu zammwe okuyisawo pulaani zammwe okuggusa pulaani zammwe okubeezaawo ebirungi byammwe bilkitiman na kubikweka n'agamba nti fa inna kullu dhi ni'matin kubanga Musanya tugamba nti mukitegere nti buli muntu yenna alina akalungi wadde katono katya mahsudun wali wakakwatibwa ensaalwa golaba abantu kwesisa ku baana bo abaana bawe naye nga muli kimuluma omushiza wawe naye nga kimuluma akalimo kawe naye nga muli kimuluma maka tugamba si buli kintu nti tulina okukola ki okukiraga Hawa ajinza okubanga ekirungi kya ddiini mulimu ebintu etukwekanga bya ddiini waliwo weesigalize n'emirimu gyo emijimu gikweke ng'ogikola wakati wo ne Katondawo Katonda omulage nti Allah wange nze nsuka ekyo nenkola bwenti nze nsaddaaka bwenti nze nkola kino naye nkikola wakati wange naawe saagala abantu bakole ki bakitegeere nze Allah okimpeemu empeera kiyinza okubanga ekirungi ky'olina nga kya dduniya eno naye kiteesa okikweke era tugamba abalabi baffe abalungi nti ebirungi by'olina ebyetaagisa okubiraga ku social media ku TV mu mawulire birage ng'olina ensonga lwaki obiraga
either eyinza okuba bizinensi naye tugamba waliwo ebintu ebiteetaagisa kulaga ku social media, ku TikTok, ku WhatsApp, ku maradio, ku matv. Lwaki olaga abaana bo ku TikTok? Kyetaagisa ki okulaga ku TikTok? Lwaki olaga ennyumba gye wazimbye ennungi n'ogiraga abantu ku TikTok? Lwaki olaga abantu akamotoka ke waguze? Bonna bolikola olowooza bakusanyukira, bakulyamu olukwe, bakiraba bubi. Kati mulimu ebyetaagisa hawanga mu ddiini tugamba nti mulimu ebyetaagisa okulaga. Waliwo ebitaataagisa kulaga. Lwaki pologulaamu zo, pulaani zo, lwaki n'ozigambulira mu bantu ni pulaninga eki ngenda kola kino? Abo boonyumiza abo bennyini be bagenda okulemesa. Either oyinza okuba nga gy'opulaninga bamanyiiyo be bagenda okutwala amawulire tegundi awutuulidde nti ogenda kumuwa omulimu. Oyo bamuwa omulimu, oyo mubbi. Tuwulidde nti ogenda kuwasa muwala wa gundi, oyo naye bamuwasa. Efamire bagiwasaamu twaga nti ogenda kufumbira muvuka gundi, oyo naye omuvuka bamufumbirwa. Eyo famire eri bweti. Olw'ennugu eri kubanga gw'okoze ensobi nti mulimu bye tutateeka mu bantu. Ebyo byoli kwogera abantu tebakola ki? Tebibasanyusa era tebabyagala. So kati tulina okukola ki? Okubikweka olw'ensaalwa. Ensaalwa eno etukiriza okukeeka ensaalwa, okukeeka ebintu byaffe kubanga ab'ennugu bangi bayinza okuba either nga bali mu baganda bo, bayinza okuba nga bali mu basisters bo, bayinza okuba nga bafamire yo, bayinza okuba nga baluganda bo, bayinza okuba nga b'embantu b'okola nabo, bayinza okuba nga abantu b'owulira nti mikwano gyange. Abo beweesiga b'obuulira ebyama oluusi ogamba lwaki ebyange tebiyitamu, naye nga gwe b'obuteresa ebyama byo be bakulyamu olukwe. Kubanga hawa omuntu asalawo n'aga nti ninza kumuroga. Eyo program teyitamu. Ninza kumuroga. Te program tekuza kulabamu. N'olunza lwaki program zaite ziyitamu. Ngeya planning ejjo ng'ayiseemu. Ate ekintu ekyo nga nze nali nkiplanning gundi ngeya kikola n'abyitamu n'asinga n'abalala. So kati eddiini etugamba ab'ennugu tubalina bangi. Gwe leka abantu kwambala kagato kalungi olowooze nti basanuse. Leka kwambala shariati nungi olowooze nti basanuse. Leka kukwata nsawo nungi olowooze nti basanuse. Leka kulaba nga ogula otwala enkoko ewaka. Bantu bagende balye n'amatantu abantu bagenda kukubira mu ngalo bangi nnyo kibaluma. Baagala batandike bakube ku street nti mpaayo 10, mpaayo 1,000, mpaayo kano mpola isiro ya sukali. Ekyo kye baagala. Naye okulaba nti oli bulungi tebajja kusanyukira. Olaba hadithi ya Abi Hurairah radhiyallahu anhu atugamba tila yajtami'u fi jawfin abdi, mu mutima gw'omuntu gwe bayita omukkiriza, gwe bayita omuntu mulamu temuyinza kubeera mu bintu bibiri, tekisoboka. Al imanun, obukkiriza, wal hasadu, n'ensaalwa. Omutaiza kugamba nti ndi mukkiriza ate n'abeera n'ensaalwa. Mutaiza kubeera nti ndi musiraamu mulungi bandi ndi munaddiini mulungi naye n'atayagaliza ng'alina ensaalwa. Kiba kitegeeza nti ensaalwa eno yo eri ebirungi byonna, egoba obukkiriza, egoba obuntu bulamu mu mutima gw'omuntu, n'asigala nga muntu mubi nnyo. Kuba omuntu ow'ensaalwa hawa muntu teyeesigika. Nibo kuba kutta ayiseewo ebibye oba byabadde ayagala bikole ki, byabadde akola nabyo bigwe. Wakiri bwe kuba kukulyamu olukwe akulyamu olukwe, akusiraanya. Bwe kuba kukuloga akuloga, bwe kuba kukwogerera bubi akwogerera bubi, bwe kuba kukuteekako gagambo kuwaayiriza akuwaayiriza. Ategere nti gundi namugjeewaawo namulemesezaawo. Kyekibasanyusa abantu batono nnyo hawa basanyuka nga balaba oyiseemu. Olina kulaba hawa ng'ovuga ku kamotoka n'agamba alhamdulillah, hawa afuze ku kamotoka alhamdulillah, yazimbye akayumba yavudde muzigo alhamdulillah, yeeyongeddeko alhamdulillah. Kati ng'olabika bulungi sister wange. Batono nnyo abaagala okulaba ng'oli bulungi, baagala okulabe ng'otambuza ebigere nga nenga tezeemu ekituli basike nti leeba ne social media zajja otambuza ekigato olusi tulaba oti ng'akuba kifaanane pa teeka ku social media ati leeba yahika enkiita erimu n'ekituli leeba. Kabyo bye baagala balabe nga gwe olina abantu boli oli kusabiriza yalugaha bakulabe ng'ojja gy'oli wuyo aliyo neija ati nayinda omutwalo ninza kugumu ati niyembera ati akahwamu kwegamba hawe ebyo bye baagala abantu basinga obungi. Embere ate eyo ngamye nti 85% yembere gye bakwagaliramu eyo era basanyuka nnyo ng'ogudde. Gwe kimanyi nti hawa ennaku zino omuntu asanyuka ng'ofunye ekizibu n'alya n'enkoko n'alya n'efishi
kanzo mukatale ngule enkoko abiyabire ne yepanka yati yakigwaho ne yateka mu sente olwakuba munna afunye ekizibu nagamba mbine nibagamba ati neza kulala nukuturo nanga nja kwebaka nako wayafuna ekizibu batono nya abasanyuka nanga ati hawa yaguze emotoka alhamdulillah kangende ndiye ku nkoko nemwebalize kwa Allah yebali kugula motoka ekyo batono nya abasobola okukikola ate tugamba nti okumanyanga omusango g'ensaalwa ogw'ennugu ogwa fitina ogw'obutaagaliza eyo kikola kya bunnanfuusi ate kikola kya bujeemu kubanga obozze mu kibayita aqidatun munzikiriza kubanga munzikiriza fi usulul aqaid mu kikola ky'enzikiriza y'eddiini fanahnu tugamba nti inna allaha adilun Allah mwenkanya Allah mwenkanya ye yasalawo nti hawa ajja kuvuga emotoka okusooka gundi ajja kuzimba akusooka okuva mu muzigo gundi abaana bajja kufuna omulimo ababonga tibanafuna abo bajja kwera mu katale bano bagende mu ministry bweti bwera tugamba nti Allah mwenkanya wa innal hasad yunakidu al-iman bil adil kati ensalo eno ebe wakanya obwenkanya bwa Allah nti tasana kubeera ekyo tasana kubeera ekyo kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yakola programu nti gwe nja kuwa kino nawe nkugwe kino fe kikulu eki omulimo ogwaffe gwakukola naye Allah subhanahu wa ta'ala ayinza okukola n'agamba asooka ozimbe omuzigo ayinza okukola n'agamba nedda sooka okole kino nkumalire kino ayinza okukola n'agamba kansooke nkuwe kino kitambulira mu programu za Allah mu budde bwakyo watilika al-ayyamu nudawiluha baina nnas Allah agamba ennaku zino ezitambula mwatambuliza programu z'abantu oyinza okubanga hawa oli wano naye nga Allah yakutegekera obale kutuuka wano olyo alyoka akusumulule ozimbe ogule emotoka ofune omulimo ogw'amaanyi ogulewo supermarket nga Allah akulinze kati ensi eri kutambuza mpaka otuuke wano Allah we yateeka baraka zo we yakutegekera kati tulina okukikiriza nti wadde tonnazimba wadde tonnavuga motoka wadde embeera si yennungi wabula Allah alina programu zo zonna tolowooza nti oli nti yalina programu zo era tolowooza nti yakubbako ebibyo ate tolowooza nti olina kumufiitina naawe olyoka ofune nti hawa omuwalane ebirungi bijje ewuwo hawa omutte ebirungi bijje ewuwo hawa omuloge ebirungi obifune ekyo kikola ki tekisoboka kati obunna ensaalwa kikola kya bunnanfuusi kikola kya bujeemu kiwakanya okugera kwa Allah nti gundi tasobola kugula motoka gundi tasobola kubeera ekyo kyali kubanga Allah yakola programu si gwe wakola programu nti omwaka guno kubanga olaba hawa oyinza okupulaninga omwaka guno kino kiyinza okukola bwe kiti n'okubanga tonnatuuka Allah we yagambira nti wano wakwetaagira wano tonnatuukawo gwe kikulu kola nga ensi bwekutambuza kubanga Allah akuteerawo amakubo nti okutuuka kukuzimba ennyumba n'okugula emmotoka sooka okeere nga hawa ku rediyo ne ku TV omwegenda okuyisa nkugulirewo ogwe mu kkubo lino erinakutuusa ku byokola ki byoyagala so kati ow'ensaalwa leka kulowooza nti ogwo omulimo gwokola nti mulungi nnyo era mu busiraamu buno tetuukirizibwa kukwatibwa muntu nnugu okujjako ennugu eyagalwa ensalo yagalwa hawa yakuvugana competition kuvuganya either mu kuvuganya mu mirimo gy'eddiini oba mu kuvuganya mu mirimo gy'edduniya kuvuganya mu kukulaakulana kuvuganya mu kugenda mu maaso naye nga naawe tolidde munno lukwe kubanga omubaka Muhammad sallallahu alaihi hadithi ya Abdallah ibn Mas'ud ne Abdallah ibn Umar namsema atugamba mu hadithi eno nti la hasad ensaalwa tekkirizibwa ennugu tekkirizibwa mu ddiini ennugu tekkirizibwa mu nsi muno illa fi ithnaini okujjako mu bintu bibiri byokka mwoba okolera ennugu Allah yatugamba nti wa fi dhalika falyatanafasi mutanafisuna muvuganye competition ekkirizibwa okuvuganya mu mirimo gy'eddiini n'ogamba ihawa asituka ekiro n'asalako kati amayina okusoma ku Qur'ani koze nta Qur'ani okugisoma kante unange mutima nange njiyige lwaki asaddaka ndaba alwayo nnyo mu muzigiti kirabika Allah mwayisa programu ze nezitambula nange katandika okukasukangayo 10 Allah musabe ntandika okukasuka 10 ate Allah musabe ntandika okukasukayo 15 ate olunaddako Allah nkasukeyo omutwalo ekinavaamu nga nange nkasukayo ezzike bwetyo bwe tunokola okuvuganya kwane saa tugamba mu hadithi eno nti la hasad ensaalwa tekkirizibwa ennugu tekkirizibwa illa fi ithnain okujjako mu bintu bibiri byokka awo okkirizibwa okukola ensonga ez'ensaalwa era tugenda kuziraba insha Allah taala mu katundu kaffe akaddako kubanga ndaba obudde bututwalaganya tulabe
nsaalwa ki ekkirizibwa mu ddiini gye etakkirizibwa yeno tumaze okugyogerako kwe kubanga olaba munna alina akalungi kalina n'ogamba lwaki omuntu oyo yabeera bwatyo n'olaba lwaki ndi wano ku TV nti lwaki oyo alina okubeerawo si nze nereetawo wabula Allah yakomandinga Hawa nti oyo muleete kati naawe ate Allah alina wakomandingira wolina okugenda buli muntu Allah amuteekera mu porogulaamu ze lwaki oyo yayambala bwatyo lwaki oyo gwe boogerako bwe batyo lwaki oyo gwe bayisaawo bwe bati si gwe ayisaawo gwe nugute kukwata gwe saba Allah naawe akuyisa okusingaawo okusinga kwoyo oba akuwe ebirungi ebisinga kwono byalina barakallahu fikum barakallahu fikum ani jamna nwanje wahura mazima itima nebusha so tfe mnonga kandi okwendeza batayi bitu ekyo kweyendeza rero kangu no cyendeza mutahi wawe aho noza kuba no ganyura mchango mnonga kandi nko kutwareba ngo buri omwe na ino akireke Allah subhanahu wa ta'ala ine program yi cyone cyo kwenda inshallah ta'ala mazima noza kuchikaho Allah subhanahu wa ta'ala yakunda ombwire bwenyini obuyatebekanise iwe obase kutunga ekintu ekyo cyo kwenda twaza kubanza tuze ukache omukahomro ntugaruka batakaruga Radio West gamba mpre ni radio ruleta ntunguka kandi ariko zururimi rwawe okutungura no kucyamura abantu okurabira mu programs zitare zimwe na zimwe einamakuru music nungi obuzano bwo kusingura sente n'abahereza abo mutano ijorangisa ha Radio West omanyiso bukikuru bw'abantu ebyo rukora hatwatira Radio West aho rihona mbarara igana katonye zibiri kabare 94 katonye zishatu Masaka igana mukaga katonye zimukaga Kampala 95 akatonye zibiri Fort Poto 91 akatonye zinot Radio West Gambambre TV West nehinda nehinda TV West nehinda wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amna wanje nakwakira yo mukahomrako deka tukumeze na program yitu nyamarungi program y'Ibisilamu live aha om TV West Studios nchinemo Sheikh Jafar Sambira umushomesa wa Shada Islamic Secondary School kandi ontureba ahashonga nkuru munonga ekwatirine na nitima na akari omkugira itima so bantu mwetufe munonga okwendeza bataye bitu itima ihari obtendeza nichibi munonga noza kushanga niwe akoyine akarunje mazima kakwawo kugira ngo nogirira abandi itima so sheina nikushabuka bisemo tushobore atwatire tureba anshonga yo kugira ngo ari hitima iri kwikirizibwa obdini y'Ibisilamu yes baratugambe barakallahu fikum tugenda kusoma hadithi zilibire ndala ya Abdullah ibn Mas'ud ndala ya Abdullah ibn Umar nenga zombiza ukana mu njogera nenga twetenjogeremo olwobudde Abdullah ibn Umar agamba Musalma yagamba hadithi eno nti la hasad tokkirizibwa kukola tima obe ensaalwa obe nuggu oba butagaliza illa fi ithnaini okujjako mu bintu bibiri byokka bwe biti eyo muri wulira enugu nga ogamba nti yisinga lya nalinze nkole ekyo ekisooka Musalma yagamba ati anti rajulun ataahu Allahu malan fa huwa yunfiquhu ana al-layl wa ana an-nahar bolabanga omuntu omusajja oba omukazi nga Katonda amuwadde ku sente amuwadde ku byobugagga naye nge sente ezo azikozesa ku mirimo gya Katonda azimbye emizigiti ayambye bamulekwa basoma abanako abatalina kyakulya abakibagulira azimbye amasomero ayambye bakuba namwandu makulu nti abayambye kubanaku bona bango omutunge aline sente naye nge sente ze zikola emirimu gya Katonda jigenda mu mirimo gya Katonda oyo agambye nti oyo mukwati bwenge nugu ogambe kali singanzi lwaki enugu yaki eyo si yakumutagaliza sente ziri naye yakukuyitako nti omusajja nga apiseko mu dunia mwali aina sente ali bulungi aine wa Katonda yatateekayo kubanga Hawa osanga abagagga bangi nga yakuba ku musi wano ewa Allah nga taliyo ngembaga
ateeka milioni 10 emikolo milioni 2 biki naye mu muzikiti nga tasobola kukasukayo emitwalo wadde 5 kati oyo agambe nti oyo buliranga muli ennaku era ku nsonga eno abanaku bajja ewa nabi salama abaavu ne baga nti ya rasulallah dhahaba ahlu duthur bil ujur abagagga batumazeeko empeera abagagga batuyiseeko abagagga batuyingiddeko ejjana nga ffe tuli baawulira ennaku mbakana bagamba nti kiki naga nti yusalluna kama nusalli basala ne tusaala wayasumuna kama nasumu basiba ne tusiiba wayatasaddaquna bifuduli amwalihim naga naye batuyitiddeko bateeka mu ssente bazimbye emizigiti bayamba abantu buli kibagamba mu ddiini nti kino kikino nga bakikola okuyamba abantu nga bakola makulu nti essaala zaabwe n'edduwa zaabwe zeeyongerwako omuntu hawa gwowadde ekyeggulu oyo asula asaba gwosasulidde omwana school fees we oyo asula asaba n'omwana asula akusabira gwojje mu kkomera oyo asula akusabira gwe wayambye n'ojja mu kizibu asula takwerabira kati oli wano naye nga abantu balisingira eyo bali Masaka bali Kabale bali 40 olina gwe wayamba naye nga wamwerabira n'okumwerabira naye nga buli wanyumya emboozi agamba bantu mwe nkahikambarra nasubagana omushiiza yankolera eki n'abaana akibanyumiza bantu banje mugire omutima omulungi mutagira itima omushiiza akanyamba ali omwana wanje akambugana omwirwariro kwegamba wamwerabira dda naye asigala akyakwogera akyakusabira era agamba n'abaana omuntu oyo mumusabirenga kati oyo eyo ombaka atugamba nti kikwatibwa ensaalwa kubanga omusajja oyo akuyiseeko omukyalo oyo akuyiseeko mu nsi ataddemu ebibala bye newa Katonda ataddeyo ebibala bwe kitegeeza nti wonna wagenda okugenda mu mbeera yonna Katonda agenda kumwakira ajja kuba bulungi nnyo kati agamba nti oyo waliwo enjawulo nnene nnyo wakati w'omuntu alina ebirungi nona nga tabigaba obanga abikozesa mu bukyamu hawa abantu sente bazimayira mu maloji bazimayira mu mabala muntu natuka ku mukolo natandika okugaba mitwalo 5 agabira bayimbi agabira bazinya kabanda ne kagwawo no ganti zibade mekanti azibade milioni nga 2 najja yakalala nagaba naye ugamba muzigiti oba musizizo nti tuweye emitwalo 10 alabanga abamubye banyiba era bwawaye emitwalo 5 abuuza witu bakombeke kyombeko naye awaye emitwalo ejo Yekute chembeko mitwale tanzizimbe echombeko era abuuza nkaba hasetawo twenda accountability naye kamutale ku mitwale 5 olalabanga yawayo kikulu nnyo ate yajiwa ku yidi oba mu juma ya lamanzani ajja komawo ku yidi oba mu lamanzani naye abuuza echembeko kya hikankahi ate ekintu kya hikankahi naye ngeno tabuuza nti bannange sente ezo nganyo nonne nnyo kubanga ate Allah abantu bakitegere nti Allah agenda kutubuuza ku income ne expenditure Sema yagamba ati lan tazula qadamu abdul yawm al-qiyamah mutagenda kujja kigere mu baliro hatta yusal an arba kujako ngobuziziddwe ensonga nnya tengo ina answer mweze ensonga numwe ekigambo kino wa animalihi bagenda kubuza ku byobugagga fima anfaka ebyobugagga bwo wabifuna otya income wayingiza otya ate wa spending otya kigeza ati Allah atubuza ku income yaffe ne expenditure katuloza nti bikomaawo nti gwogeze ku mbaga n'ogira bugizibu otya endulu ne zikuva olusingo yagala kukwanawo muwale oyagala kukwanawo bukazi alinago yagala okukanga olusi olinabo ogwiririra olusi oline yakogeddeko mbu oyo talinaamu kati oyagala kubalagira ku mbaga nti nina bajango balagire mu muzigiti jango lagire mu musinzizo jango lagira ku baana nti baana baabo 10 mbasomesa bamule kwamba werera nzimbe ekizimbe ekyo ku poloti zange zenina 20 kanzimbeko emizigo 8 njikwase eddiini nze bandaga accountability buli muzigo guvaamu sente bweziti zigende kukoleko emirimu gya Katonda oyo nabisaga agamba nti oyo bannange ennaku etukwatenga nnyo etulume nti singa nfaanako ng'omukyalo oyo singa nfaanako ng'omusajja oyo n'agamba owokubiri nti warajulun ataahu Allahu al-ilma wal-hikma owokubiri gwowulira nga ennaku ekukwata ngensale ekukwata mu mutima ye musajja oba omukazi Katonda nga yamuwa amagezi n'okusoma fayamalu biha wa ya'limuha an-nas naye amagezi gago yirimu yeyo nga ye mu directing okukola ebirungi Mani Allah tulina tugambe al-ilmu wal-hikma Allah kuwa okumanya bei n'okutetenkanya omuntu ayinza okuteka obanga amanyi naye nga tasobola kutetenkanya nga apapa bupapi atatamanye kati kino kitambuliza mu budde bwe buti kino kikolera mu bisera byange bwe biti bwolaba ng'omuntu nga Katonda yamuwa amagezi amagezi agonga agasomesa abantu ne bagakolerako mwegombenga hawa abantu bangi nnyo bali mu bitongole abantu bangi nnyo bali bafunye sente naye nga agamba nti mumanye yantusa ku kino mwami nanka akampa amagezi
omanye yantuse ku kino mukyala gundi ye yantwala nandaga omusajja gundi nampa omulimo kwe kufuna sente zino kati olaba omuntu wamuwa amagezi family ye eri kulya eri kunywa eri kusoma naye ngeri kusomera ku magezi go eri kusomera ku maanyi go gwe wamuwa amagezi olusi gwe wamusomesa olusi gwe wamuteeka mu ssente olusi gwe wamufunira omulimo olusi gwe wamwogerera kubanga ha mulimu ekyetaagisa nga kyetaagisa ogenda oyogerera omuntu bagamba nti ani amwogeredde anaga amusabidde omulimu tiye haji gundi nti tetumuddamu ani amuleese tumuwe omulimu nti ye hajati gundi oba ye mwami gundi oyo tetumuddamu kati ekyo kiba kiwedde amagezi go Allah ge yakuwa n'erinnya lyo Allah lye yakuwa n'obuyinza bwa Allah bwe yakuwa abantu bakufuniddeko abantu bali kulya olw'omulimu ogwo emikwano ne girya family n'erya abaana ne balya eddiini n'eyambibwa eggwanga ne lifunamu naye lwa muntu ogwo gwe wamutwala n'omulaga omusajja nti omusajja ono omumpeero omulimo so kati ombaka tugamba nti eki oyo naye mwegombenga kubanga empeera zifuna nnyingi okuva mu angles nnyingi be yasomesa bamusabira be yaweerera bamusabira be yayamba bamusabira be yatwala n'ayogerera bamusabira be yatwala awantu n'abalaga mikwano gye nti ono mwana omumpeere omulimo n'okola bulungi n'oyitamu n'ogaggawala nakati abantu abakufunako abakulyako empeera Allah azigabanako n'omusajja oba omukyala eyakutwala ewa mukwano gwe n'akufunisa omulimu kati agamba nti oyo mwegombenga kubanga asobola okufeera kubanga hawa tulina abantu ng'erinnya obunnya likumala okuwa omukazi n'ogamba nti gundi njagala omperekere ngenda kola naye mperekera atuuka butuusi mudala ati nankayiza kya otetogera bingi erinnya obunya likumala okuwa omulimu nga gundi nti kola wano recommendation wano ogambe nti noono musajja muwa omulimu nga kimala mumazi sayini yo yokka sigini kyayo yokka emala mumazi abantu okubawa emirimu ng'abantu bagira nti ani yasayininzeeko kati amba kati atugambe nti oyo mwegombenga bw'abanga nga talina nnugu ku mutima ng'asobola okuyisaawo banne ng'asobola okuyambako kuba n'abajjayo abo bakole ki omaka agamba nti eyo yennugu ekkirizibwa mu ddiini yakuvuganya oba ennugu ekkirizibwa mu ddiini kwe kulaba Hawa nga yaguze poloti n'azimbako n'ennyumba n'ogamba naye Hawa yakoze atya n'agamba nti Hawa gw'olaba oyo nno teyeebaka asiba mu rediyo 12 yakedde dda atuuse mu studio n'ogamba nange ng'otulo neebakanyo ntandika saawa 4 okola 5 leka ngezeeko okukeera makulu nti nsinga Allah n'ogamba singa Allah mpa ku sente n'alizimbye ennyumba yange eya Hawa eyo oba n'aliguze emmotoka esingako ku yagundi eyo makulu nti nga oli kwegomba gwe naawe obereko mu mbeera ng'eyoli oba emusingako makulu nti ensaalwa y'okwegomba okwegomba okulungi nga weegombye ekirungi okikolerere ekyo kikkirizibwa wabula ensaalwa y'okulaba ekirungi n'okyegomba ayi n'owulira bubi ne kimuvuddeko yeetakkirizibwa makulu nti ensaalwa y'okuvuganya ey'okwegomba oyongere ku by'olina naye nga olina omuntu gwe weegomba nti yakola atya ogezeeko okumukoppa oba ogende omwebuuzeeko tina okola otya ndina pologulaamu yange naye kino wakikola otya akubuulire ate naawe togana kubuulira munno kuba kyetugambe nti y'omuntu Allah gwe yawa amagezi n'eyirimu naye ng'abantu bamufunamu naawe mubuulire nti ekyo ekintu okyagala naye obuuse nnyo tojja kisobola kubanga kino kigenda mu sente nnyingi so otandikira ku kino ate bw'otandika bw'oti koma wano sooka okitambuzeemu omwaka olabe ekinaavaayo then tulyoke twongereko ekirala munne ate tomuyiwaayo kubanga Hawa mulimu abantu abamu ng'akuwa amagezi gakwavuwaza nga mafu akuwa amagezi gakwavuwaza abo gye bali nabo bangi era nayo nnugu kubanga oyinza okubanga omusajja teyasoma naye nga Allah yamuwa n'amagezi ng'asobola okutetenkanya bizinesi n'abulira gwe dokita yasoma n'abulira gwe inginiyo yasoma nga tusobola kutetenkanya bintu aga musajja yatetenkanya atya ebintu mwebuuzeeko oyongere mu bitabo byo kubanga ate bw'obuuza kumagana amagezi n'oyongera mu bitabo byo ate Allah ayinza okutambuza so kati eyo ensaalwa ekkirizibwa ey'okuvuganya ey'okwegomba n'ogamba nange nja kukolera akantu ako ey'okwebuuza ku magezi nange nkaagala ey'okulaba nti akayumba ako kalungi nkoze nti okazimba ye yakazimba yani mwebuuzeeko eyo ensaalwa ekkirizibwa naye ensaalwa ey'okugamba nti ninza kumulemesa ninza kumwihawo eyo tekkirizibwa ninza kumulwanisa eyo tekkirizibwa ninza kumwita ninza kumuloga ninza kumugamba ebigambo ebitahikire kubanga Hawa abantu bali kutawaana n'abantu
bantu batawanye ne dunia eno naye lwa mitima mibi abantu hawa bakabya amaziga naye nga lwa mitima gy'abantu mibi be babakabiza abantu batuse ku kisenge abantu esente zaabwe zifaafaganye abantu babagobye ku mirimo abantu obufumbo bayawukana abantu baawukana ab'emikwano tebakyanyumya naye nga yaleeta ensonga eyo wa mutima mubi yateekawo embeera egobye omuntu ku mulimo yateekawo embeera eyawukanya abafumbo mu maka gaabwe yateekawo embeera eyawukanya ab'emikwano yateekawo embeera ey'abakasitoma okukuvaako n'okwawukanya abooluganda nga gwe waleetawo embeera tuyagala abantu kwegatta oyawula bwawuzi kati awe basinga okuba abangi by the way hawa 75% abantu abalina ebizibu bino giva ku mitima mubi bwomubuuza nti naye lwaki oli wana embeera nti aga nti nakakankola kubi mubuuza nti twa nekino ati nakakankola kubi bonna buli muntu ekizibu akizza ku ttima lyerisinga okuba ebbi era kyova olaba hawa nti bw'olabanga famire oba amaka oba eddiini oba porogulaamu oba difomenti yonna kasite eyingirwamu abantu ab'ettima abakyamu otegera nti eyewedde tegenda tegenda kutambula kubanga owettima aba munanfuusi ate aba mukafiiri eno mujja kulya naye ng'alemesa era porogulaamu nnyingi eziganye okutambula either mu famire oba mu ddiini muzinoonyereze onoogenda okwetoola bwoti ng'ab'ettima bayingiramu tekiza kulugayo tekijja kutambula ndinza kukiremesa kikikuza ku lugayo lwaki nga looza nti yasobola okukijjayo so kati ettima litta development ettima litta enkulaakulanya ensaalwa eyonoona n'ebyo ebyakolebwa ensaalwa eyonoona n'ebyo ebyakolebwa ebiriwo kubanga oluusi abantu abavudde mu kintu ekyo bayinza okubanga Allah mwe yateeka amaanyi ge tutambulire ku ekyo kubanga Allah tugamba wallahu ya'lamu haythu yaj'alu risalatahu Allah yamanyi ani gwayisaamu message ekintu ne kitambula kati bwe mumujjawo gwe tomanyi bwakitandika tomanyi bwakitambuza buli muntu Allah yamuwa obusobozi bwe bwasobola okweramu ki ebintu bino so kati ettima lituziza nnyo emabega ettima lizize eggwanga lino emabega bonna bawulira abo pulezidenti nga alwanyisa gavumenti okulya enguzi omuntu nabbe essente z'eddwaliro ezigenda zonna nazezika eryo ttima asisira abantu ne bakugamba sente z'abaana abagenda okusoma school fees zonna n'ozirya eryo ttima bed masters abaana owandiisa abaana registration sinafo 60 ebigezo ne bituuka nti omukulu w'essomero abantu yabawandiisa yadduka eryo ttima ng'ababo baasoma lwaki ozanyira ku magezi g'abanno eryo lyonna ttima kati hawe ekireese development obutatambula n'emirimu gy'eddiini oba egy'amaka oba egyafamire kudde mabega ttima era olabanga famire etatambula wetegera nti eyo ttima olabanga famire eyayawukanye wetegera etyo ye ttima naye hawa ng'akadde bwekatuddukako katusooke tulabe tukalwanisa tutya ettima nga bw'okimbuuzizza tukoze tutya okulwanisa ettima lino kuba ettima bino bulwadde ate naawe bw'onookula nayo tojja kumatira ne bw'onoogula emmotoka nga yenkananga studio eno era tojja kumatira kati ettima tulirwanisiza tutya kati mukulirwanisa katuleta no point ntontono bweziti olwakadde tuleeta point ne tuleeta positi yaayo kati tusooka twaga tuleete ekireeta ettima kiki kati ekyo kyobo n'ekirijjawo kyekiki kati ekireeta ennugu n'ettima n'ensaalwa tukiyita ananiya okweyagaliza okweyendeza wenka buli kintu nyowe okweyagaliza omuntu tayagaliza munne kalungi hawa niwa okweyagaliza kibi nnyo bulwadde bubi nnyo omuntu niwa akubadde nga alina ssente zenkana zitya bwalaba munne nga atandisa akadduka wali ku mabbali kimuyisa bubi atuma abantu muze murebe ati yatamuki muze birebe yaleeta ki muze mumukyondeeze essente yazihankahi naye nga just kadduka ka buntu bwekwati olina bingi mu kifo ky'ogamba ati muganda wawe kati osinga katonda amuyamba avweeyo niwe bafamire owa famire ayagala abeere nga ali mwogu yeko omugagga gwe musuuta gwe mufukamirira bulaza bwabira sister ali omu yekka bw'asanga ekimotoka ekikadde nga kipakinze bwaka ng'abuuza nekyoha ekyo ekimotoka nekyoha abuuza ani yakiguze
wadde kimotoka kika naye ng'opakinze emmotoka buli mukazi wamugulira emmotoka hawa ne bw'ozimba akazigo nga kavaamu 5,000 mu kyalo eyo kanzime yatuzigo twange 2 kavaamu 5,000 10 omwezi wallahi kimuyisa bubi naye nga yalina apartment si mu bibuga muno zivaamu sente naye akatyaka takendeza muntu era ayagala kaveewo era asala amagezi kavuddewo kati akupangako ebintu ogw'omwana n'omushuma naye ba mulimu kirabika abba ku mulimu kati kitegeeza nti ero ki ettima lina okukola ki okuvaawo then ekirala hawe kiyinza kati tujjemu okweyagaliza twagalize bannaffe era abantu bakitegeere nti mulimu by'osobola okukola ne byotasobola kukola era naawe okutuuka waliwo abakukwatako ku mukono waliwo abakubwa ku magezi omuntu alina okulowooza nti kyataliimu tekitambula naye olw'okuba weyagaliza n'otawaanya famire n'otawaanya amaka n'otawaanya eddiini nekyotasobole nekyonaasobola beera n'awantu w'osobola nosala tugamba hadithi rahima allahu murii katonda ayagala nnyo omuntu era amusaasira alima qadiruhu amani waakoma nebyasobola okukola fahamida allahu ala ma huwa alayhi neyebaza allah nti wano wenkoma hawa mu kutambuza obulamu bw'ensi buno obulamu bw'eddiini obulamu bw'emirimu obulamu bwa famire buno gulinga bw'olaba ewaka nti waka tulinawo embazi eya senku tulinawo ejjirita esala engalo oba ennyonyo tulinawo akaso akawaata emmere tulinayo empisa oba empitirizo etunga engoye etunga embeeyi oba amapeesa tulinawo ekijiiko ekitabula kyayi tulinawo ekitiiyo ekitabula omusenyu eyo gye tuyita sisitimu yeetambula lwaki enkola yaffe ey'eddiini eya famire ey'amaka ez'amabega butategeera nti eddiini n'amaka sisitimu sisitimu kitegeeza ebyo ebintu ebingi nga biri wamu nga tebifaanagana naye nga bikola omulimu gwe gumu yebeta system kati tuli wano mu studio bagiyita system tulina obuzindaalo obuli kusika amaloboozi gaffe tulina egundi ebikufulumya tulina kamera ezikutusika ezitwala ku screen nezitwala mu studio mu byuma ebyuma ne bitwala ku mayengo waggulu ne gakuba ku TV yo egye bayita system so kati abantu balime kulowooza nti olw'okuba gwe oba oli mukulembeze oba okuba gwakola kintu gwasobola okuyisa buli kintu si enkulaakulana ne tubeera mu mbandama negaana gamba nti kino nkisobola kino sikisobola kino onaakitambuza onaakitambuza naye kireese okulwana ewaka mu ddiini buli muntu kulowooza nti yasobola eniini ali kubaasa ate buli muntu kulowooza nti kyatalimu tekitambula era n'agamba ati lisiti okubiremesa wakiri okubirinyamu esystem esobola okutambula naye tugambe tuleke buli muntu alimu olubimbi lwe mu ddiini era olabona Salama yagamba abasahaba ng'agaba emirimu n'agamba nti man kanat indahum ilmun fil fara'id buli muntu yenna alina kye yeebuuza ku yirimu ey'okugaba emaali y'abafu fala yasalu ahada tabuuzanga muntu yenna illa Zaid bin Thabit abuuzenga Zaid mutabani wa Thabit naye basahaba bali bamanyi irimu eyo baaliwe bali bangi naye waliwo kafulu waayo controller ate abantu bakyere hawa nti waliwo Allah gwateeka mu nsonga nga gwataddemu ne baraka eneegitambuza waliwo Allah gwateeka mu system nga Allah gwataddemu baraka eneetambuza ensonga eyo nga gwe bw'ona ogijjamu egenda kufa ogenda kugizza mabega kati tulabanga omuntu ng'alina ebintu byatambuza mu maka mu famire mu ddiini tumusapootinge kubanga Allah mwayisa abantu fena tusobola kubeera balungi naawe osonga mu bano nti nankani mubi naawe oli mubi naawe byoyonoonye bingi ate naawe bye bakwogerako bingi naawe byotatuukiriza bingi naawe byotasobola bingi naawe abakuyambyeko bangi kati hawa bwati nabisani bwe yagaba ate n'agamba nti man kana indahu almas'alatu fil halali wal haram yenna mu ddiini alinamu okwebuuza kino kikkirizibwa kino tekikkirizibwa eno kino kiri halali oba kiri haramu obusiraamu bukikkiriza oba tebukikkiriza naga nti fala yasalu ahada tabuuzanga muntu yenna illa Mu'adh bin Jabal kujja kabuuzenga Mu'adh bin Jabal Mu'adh bin Jabal ye yali abantu baali bamanyi halali ne haramu oyinza okutugamba nti ba Abubakari ba Umar ba Uthmani ba Ali baite bamanyi nti eno halali no haramu naye mubaka yali abalaga nti waliwo omuntu Allah gwayisaako ensonga
waliwo omuntu Katonda gwayisaako ensonga kale tukitegeere tuleme kulemesa program kutambula na kukubagana migo mu bitaliimu waliwo byotasobola waliwo byotasobola muleke buli muntu Allah amuwe chance ye akolerere dini yako ere family akolerere gwanga lye wa barakallahu fikum barakallah jazakallah khair ani jamna nanje wa hora masima kampa menki ne chiwayiga on program eji itima nibusha twine kufaye munonga kureba kandi ntwendeza batahi bitu kandi tukwatanise hamwe tukore hamwe tubase kutambuza amagara gitu na nenseje mazima umuhanda oguhikire so twaza kwendeza okurara tonji nasigara hawasali musa kana nyinemo Sheikh Jafar Kisambira umushomesa wa Shada Islamic Secondary School awitachon tureba aha kigambo kitima reka tubendeza okurara tonji wa hada assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh